ekibuga ky'Ekiriri ky'ekibuga ekisooka ng'oyingira disitulikiti ey'Egomba. Ekibuga kino kiri Kinyana Mpindi n'ensalo eya disitulikiti ey'Egomba ate n'ey'e Butambala. Ekibuga kino eky'Ekiriri kye twogerako kye kimu ku bibuga ebitunuuliddwa era ebisongeddwamu oluno nti bwe katagirya Kiriri eyinza okugenda ku mutendera ogwa Town Council. Obubonero bwonna obuliwo bulaga nti ekibuga ky'Ekiriri essaawa yonna kijja kutuuka ku kiruubirirwa kino. Olunaku olwaleero tutunuulidde Ssentebe asinze okulembera ekibuga kino ebbanga eddene. Okuviira ddala mu mwaka gwa 2021 ekibuga kino eky'Ekiriri kikulemberwa Ssentebe omu bw'ati. Bwe buzibidde extra program ku Agda Live TV eddoboozi lya Gomba ekutuusaako ekibuga ky'Ekiriri nga tutunuulira Ssentebe asinze okulembera ekyalo kino oba ekibuga kino ebbanga eddene. Nze Ssenkubuge Rogers Tebitendwa omuzadde tazaawa omuweereza mu programu eno we buzibidde extra ku Agda Live eddoboozi lya Gomba. Ndiraba Insight Media ne Alan Soft Media ali mu studio okutuusaako byonna nga bw'ogenda okubanga obiraba. Tova Agda Live eddoboozi lya Gomba. Okoole ba customer abo. Bannange nsanyuse nnyo okubeera ku Agda eddoboozi lya Gomba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebalire ddala, temujjanga okutunoonyaako. Kaakati nkowoola abantu abatuliraanye mu bitundu by'Ekireka, Kyaliwajjala, Banda, Ntinda mwenna, Nakawa, Namugongo, nti bana tulina ebintu by'abaana ebirungi. Mujje mutukyekingeko, mujje munoonye ebintu ebirungi. Tudiringira mu ngoye za second hand naye first class. London tulina ebintu ebirungi ddala, engatto, tulina amatawero, tulina amasuuka, tulina ebintu bingi nnyo okuva ku mwana ayakasookera ddala okuzaalibwa paka nga ku myaka 15. Ssentebe tusanse nnyo okulaba ku Agda Live. Oli butereevu ku lutimbe gaggadde era ensi yonna ekulaba. Nange nsanyuse nnyo. Sooka obuuze ku bantu abakulaba. Bassebo ne bannyabo abatulaba era abatuwuliriza wano ku Agda TV, radio yaffe oba TV yaffe Nganzi ey'abaana b'Egomba. Nsanyuse nnyo okubanga mumpuliriza. Bantu sooka babulire amannya go amatuufu. Amannya gange bwe nazaalibwa mu mwaka gwa 1962 natumibwa amannya aga MUSISI Michael. Kyalo Nswanjere awo ku ntandikwa ya Gomba district. Ne bantuma amannya MUSISI Michael, oluvannyuma ne nnyongerako eryanvuma. Eryanvuma lijja litya okweyunga ku mannya go? Erinnya eryanvuma nayagala nnyo obwakabaka bwange ate nga kyekika kyange neddira nvuma. N'olwekyo bizinesi zange ezisinga zatambuliranga ku nvuma ne bankazaako nvuma. Kiri ku likodi nti gwe Ssentebe w'ekitundu kino okumala emyaka kati egisoba mu 2 okikoze otya okubeera nga otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo okumala ebbanga eddene bwe liti? Nja kuddamu okusooka okwebaza Agda TV ne management yonna ng'ekulemberwa mwami Kazibwe Conrad olw'okututeerawo oba okutandikirawo TV eno eya Agda makula ey'abannagomba esaasaanye ensi yonna. Mbeebaza olw'ekirowoozo kye mwaleeta mwami Rogers Ssenkubuge ne banno okulaba nti mututeekawo ku mutimbagano okubanga tuli national, tuli international kati mu nsi yonna batulaba era ku ssaawa eno ndowooza abandaba bangi. N'olwekyo mbeebaza olw'ensonga eyo. Ombuuza ekibuuzo nti lwaki nkikoze ntya era okuba Ssentebe awangadde nnyo. Ekyo nyinza okugamba nti nganze simanyi naye ndowooza abalonzi bange be bakimanyi. Nze saali munnabyabufuzi, nali omutuuze akola emirimu gyange, naye oluvannyuma lwa mukwano gwange yali munnabyabufuzi okunteekamu ekirowoozo ne yannyingiza mu byobufuzi. Oyo yali omugenzi Posiano Kyeyoine eyali sekuritale ku Kiriri LC1, oluvannyuma n'afuuka chairman mu mwaka gwa 1996 nga ye sekuritale, naye mu mwaka gwa 2001 n'afuuka chairperson ow'ekitundu kino. Bwe yafuuka chairperson n'anteeka akakiiko ke okubeera vice.
bambi mukama amusaasire amumuze mirembe n'afanga ekisanja kyakutambulako omwaka ogwo 2 bateekawo okulonda nenfuuka ssentebe omujjuvu. Okay. Kwegamba nawe tomanyi Katonda yakikoze ekyo. Yakimanyi. Ebbanga lyomaze nga oli ssentebe nga tukyatunudde ekitundu kino ekyokuba ssentebe ng'oggyeko emirimu emirala gy'okola naye njagala tusooke tutunuulire ekitundu kino ekyobwa ssentebe kusoomoozebwa ki kw'osinze okusanga mu buweereza obwo? Okusooka obuweereza bubeeramu okusoomoozebwa ate wabeerawo n'ebitambula obulungi naye mu bisoomoozebwa mwe muli ebintu nga enkaayana z'abakyala, tubeeramu enkaayana za protisi n'okwogerwako ebigambo singa omuntu Conrad awaaba omusango ng'awaabira Ssenkubuge bwe gusalira Conrad nti gugusinze osobola okusoomoozebwa naye nga mu butuufu kyekibeera ekyo. Naye n'omugamba nti oba tomatidde genda kwero sittu naye ate n'atagenda naye n'asigala ng'akusoomooza. Ebyo bimu ku bisoomoozo ebiriwo n'okutambuza ekintu nga tewali ssente kubanga emirundi egisinga obungi ero si tuzitambuza mu ngeri ya bwannakyewa tetulina ssente. Kwe kusoomoozebwa okwo omuntu bw'afa ku kyalo olina okuwa amabugo naye nga tolina gy'ozijja. Kati mu biseera naddala ng'ebyo byokulonda mu kampeyini omwo kigambibwa nti mufuna ku kasente akawerako olina kye weekoleddewo mu ebyo oba olina ky'otuuseeko nga weeyambisa akasente ako akatono ke mufunayokko abavubuka bakita kuba ssente. Mazima amatuufu ndowooza obukulembeze tunoonya mu bitiibwa emirundi egisinga obungi kubanga emitwalo 12 gye batuwa omwaka tegisobola kuyimirizaawo. Abantu nsaba obaddemu batangaze bulungi emitwalo 12 omwaka oba omwezi? Omwaka buli mwezi omutwalo gumu. Buli mwezi ssentebe weerosi wano afuna omusaala gwa mutwalo gumu omwezi. Kwekiseeza omwaka n'afuna emitwalo 12 ne bazituwa. Naye kewaliyo empaabi ya mutwalo naye osobola okutuula mu wiiki 2 nga tufunye musango gwowaaba oba guwaabibwa okusobola okufunayo omutwalo oba emitwalo 2. Kati katugambe nti okusaba kwammwe kubeera nti abantu bazze emisango baleete empaabi kubanga omusaala ogw'omutwalo ogumu guyinza okuba tegusobola kubeezaawo okutuusa oba n'okumaliza ebyetaago byo. Omusaala ogw'omutwalo tegutumalira kumala byetaago byaffe okujjako nga bazizza emisango nga giwerako. Naffe tetwagala kuzza misango naye gavumenti yandibadde tuwa ssente ezitubeezesaawo ezimala nga tetuyinze misango. Tuyinza okufunayo akava mu kutunda plots naye wano mu Kiri tetunagenda nnyo kiwanvu mu kutunda plots eziwera naye nga nayo we kaba kazze tusobola okawaawanya abantu nga 10 bayinza obawaayo emitwalo 5 ne mukagaba ne 15 oba mukama bw'aba ayambye nezijja. Ssentebe ekyokubeera nti mu Kiriri oba ne mu bitundu byonna bya Uganda waliwo enkola y'okuba nti poloti ebeera nga yatundiddwa dda ate mmwe mwennyini ba ssentebe ne muddamu ne mu sayininga ng'ate eguzibwa omuntu omulala ng'ate mukimanyi waliwo omulala yagigula. Ekyo kiri kitya mu Kiriri wano? Ndowooza wano mu Kiriri kyekindwisizza ku bwa ssentebe okumala ebbanga eggwanvu nti bw'oba otunze poloti n'ogikolera endagaano ate siraba lwaki okugikolera endagaano ey'okubiri. Ndowooza kyekimu ku byo activities zenkolaki byenfunyemu nti neewala nnyo okola endagaano emirundi 2 nga nguza Conrad endagaano esooka ate nenkozala ne Rogers endagaano ey'okubiri nze ku lwange nkimanyi nti bwannagomola. Ndowooza bye bimu ku byo ebimpangazza. Okuva emabega emyaka egyetolodde abantu babadde nnyo nga balonda omuntu kusinziira kuba nga NRM. Ssentebe wa Erosi wano abasinga badde nga ba movement ga NRM. Kati gwe wasima tukotya omuyaga guno ogwajjawo ate nga wali otambulidde mu kibiina kye NRM. Obuzaale bwange wano kuno wakivaamu. Obuzaale bwange bwali bwa DP. Bwali obuzaale bwange ekibiina ekyali mu musaayi naye oluvannyuma lw'okulonda kwa kinaana twalonda nalonda naye nali sinnaba na myaka kujagibulako egironda 18 nali 17 n'egigwamu naye nawalizibwa okulonda olw'omuyaga ogwaliwo gwa DP gwali mungi nnyo nawalizibwa okulonda naye bwe twalonda ne tutayitamu nze ebyobufuzi n'embikola ki ebyekibiina n'embikola ki n'obyesonyiwa n'embita n'ensigala nga nze
ndi individual merit ndi ku individual ki merit n'olwekyo okuva 2 gumu oba 2 2 nze ndi nzijani bwannamunigina nembivaako ekyokubiri kinyamba obutateeka lukongoolo nti goli wa movement nze nabadde wa DP n'olwekyo sijja kola ku nsonga eyo buli bonna mbatwalira wamu n'olwekyo siina gwemboola kimpa omukisa nti bonna mbawuliza kyenkanyi ebyobufuzi nembinyuka nabivaako ng'embwa bwe yava ku nseko nga tumaliza akanyomero kano akabwa Ssentebe kiriri kyekimu ku kitundu ekyogerwako nti kirimu abavubuka abagambibwa okuba nti bakola effujjo kati gwe ng'ate olaba oli akulaba alaba ng'ogendedde mu myaka osobola otya okukwasaganya abavubuka abo bagendedde mu myaka abavubuka bato ng'ate gweogendedde mu myaka abayinza okuba nga bazze okukola effujjo okikwasaganya otya? Okusooka nayiga omuvubuka omukwata otya omuvubuka yeyise etya kuba naye naliko omuvubuka nange naliko omuvubuka naye waliwo emizaate gye batakola ffe gye bataatuyigiriza naye gy'oyiga miyige oyiga miki miyige obuvubuka buyinza okuba nga bukutwala mu bidongo n'onywa n'enjaga naye ate nga Ssenkubuge etakikola ki ate nga naye muvubuka ng'ate naye muvubuka kati n'olwekyo si bavubuka bonna nti beenyigira mu mize embi naye tuyiga bayige nti gwe oli munyi wa njaga nsooka n'enkuyita nega naye gundi onywa enjaga naye si nnungi enjaga evaako kino nekino n'olwekyo oba owuliriza osobola okugivaako naye bw'olemerako nange nkukwata nenkwasa embuga z'amateeka ne zikulamula yensonga eyo naye nga abavubuka mbawuliriza era manyi kye baagala ndowooza ensonga lwaki ku mulundi oguwedde abavubuka bampagira nnyo kyakabi nti ate muvubuka munnaabwe bamulekawo ate ne balonda nze ndowooza yensonga eyo nfiitinga mu bakadde nfiitinga mu bavubuka nfiitinga mu middle age kale tweyanza nnyo tweyanzege abatulaba ku Agda Live twagala kubanga tumulamu katini ate tukomewo nga tukulaga emirimu emirala gyakoze ono gwe twogerako gwe tuleese olwaleero y'omu ku baatandika era ye yatandika mobile money yasooka mu Kiriri bwe mbanga tusirimbye ne mugomba byamu ku basooka okutandika mobile money y'omu ku basooka era ye yasooka muno okuleeta enkola ya welding y'omu ku basooka okuleeta emizindalo muno egyogerwako n'ebirala bingi bye tugenda okuba mu kitundu ekiddako. Ssenkubuge Rogers Tebitendwa eryo linnya lyange tova ku Agda Live eddoboozi ly'eggomba tukomawo. Ebyobulamu ebyenjigiriza ebyobufuzi ebisanyusa ebyemizannyo agakagwawo ebyobulimi n'ebirala nkuyanja byonna bisangibwa ku Agda Live eddoboozi ly'eggomba. Tukulisaayo mu kuwummula eno e Agda Live eddoboozi ly'eggomba program webuzibide extra nze Ssenkubuge Rogers Tebitendwa omuzadde tazaawa we twawumuliddemu katini nga tulina Ssentebe ow'Ekiriri Nvuma twakula tumanyi nti Nvuma naye tutegeeza nti erinnya ya Nvuma lyajja okuba nti yeddira Nvuma n'ebirala nga mubirabye abadde naffe mu kitundu ekisoose kakano tetwagala kuyisa kadde konna twagala tweyunge butereevu era ku chairman Nvuma ate tugende mu kitundu ekiddako. Ssentebe we twawumuliddemu twale tukutunuulira obuweereza bwo nga Ssentebe naye ate tukimanyi bulungi nnyo nti gw'omu ku bantu abakutte ku bantu abangi okubafuula ki kye bali olwaleero kati ng'oggyeko obwa Ssentebe mirimu ki emirala gy'okozeeko mu Kiriri kimanyi mingi naye tumenyereko waaki? Emirimu gyo mingi okusookera ddala bwe namala emisomo gyange nayagala nnyo okwekozesa nayagala nnyo kola ki okwekozesa natandikira mu kibuga eyo naye oluvannyuma lw'emyaka nasawo ne ŋŋamba kanzire mu kyalo kanzire eggomba Ekiriri naye nsobola okukolerayo emirimu gyange najjako mu kitundu kino nga ndaba bingi nnyo ebibulawo naye nga tebiriimu ne ŋŋamba kanzire eggomba ntandike emirimu bwe nava mu Kiriri manya mu ggomba manya mu Kampala mu mwaka gwa 1993 najja n'entwala yange amakanda nengakuba enswanjera awo kaweziike we nava n'ensinziira okujja okusuubya mu Kiriri muno
natandika n'edduuka lya wholesale ery'omukyala namuyaba namwandu wakyeyune kakomaawo nampa ennyumba nentandika okusuubula ebintu ebya kyakala nga nsuubuza nagenda okulaba nga tebitambula bulungi nga waliwo gap mu birala byonna nga buli avaayo yayagala kusuubula bya kyakala sukaali munnyo kibiriiti mafuta nga buli muvubuka afuna ssente gwe mulimu gwayagala okukola naye nga nze obwongo bwayi bwali bwayogiwalamuko katono kyenaga nti eyo bizinesi nze ngitadde natandikawo bizinesi ebyamasannyalaze era nze omu kubatandika amaduuka agatunda ebyamasannyalaze mu kiriri muno radios ne battery ez'emmotoka nazireetera ne zikwatayo nentunda cosmetics byalinga bya mukatale naye nze nentandika nembitunda ne bitambula bulungi nnyo nze ndi oyinza okumpita ze man of all seasons ngenda nankyukakyuka ngenda na mulembe n'olwekyo obanga bannabuddo season betukanga yansenene nga bonna basubula ensenene ekiseera kyatuuka nenjagala okugaziya ku bwongo natandikawo bizinesi ya welding twokya enzigi ne twokya enzigi abaana bangi bakulaakulanye kati wano ekiriri tewaali naye kati nsuubira waliwo workshop ndowooza nnya ezokya enzigi naye nga bonna bava mu mikono gyange mu kiseera ekyo nalinawo n'ebidongo natuuka nze omwe yatundanga ze bayita cassette zetwateekanga mu radio cassette twateekanga mu peni etunyola nentandikawo n'ebizindaalo ebyo ebyakubanga obudisiko obutono obwo bupata obutonotono ne tubitandikawo era nga obulimu mbufuna nga mukyakaza byana kyakaza baala tukuba batteries charginga kuba nalaba nti battery nazitunda nina okuteekawo charging system ezikyajinga ne tutandika ebidongo tebyagenda nnyo maaso nentunuulira neŋŋamba nti ate kati nyina okuteekawo ekirala emirimu egyo gyonna wagikolanga lumu oba wavanga mu guno n'okola transition nodda mu mulala egimu gyatambulanga wamu emirala nga nva mu guno nzira mu guno ogwa garagi ne welding ogwatambulamu nenfuna mukwano gwange Sande makanika ne tutandikawo garage eya pikipiki n'emmotoka era ne tutambulira ddala nga Bulo Gombe Kanoni Kitongo bonna bajja wano kanika pikipiki n'emmotoka era twakanika nnyo ebintu ng'ebigenda bitambula nga amaanyi gatugwamu garagi zakendera naye olwedde weeziri tuyina Bashiri awo akanika tuyina wano bakanika tuyina Emanga wali nenga byonna bivudde mu NVUMA garage oba byava mu NVUMA metal craft emirimu egyo emirimu ate waliwo ne twalabanga nga gwoweereza ebirango ku ledi ez'enjawulo gwokola biki ebyo byonna wabivaamu kati yes nenteekawo ne agent wa CBS radio twaweereza ebirango ng'ojja wano ng'ompa buwikirango dakiika ntono nnyo nga tukisindika ku njerabidde ne bakisoma mu dakiika ntono nnyo eyo nakyo enkola eyo nagitandikawo naye amasimu bwe gayala era nze omu eyasooka okuba owookusatu kubagula essimu omugenzi Kamulege ya Saalongo taata wa Kantimba taata wa Kantimba yeyasooka omugenzi Kamulege yasooka okugula essimu kati waddawo ani awo Mr. Byateesa agula essimu kati ojja mu namba 3 nali wa kusatu kkiriza obagaana ng'eggombolola yonna kuba kasimu olina kujja wano twanoonyanga netiwaka wano nga unity tukubira 13 nali wakumeka wakusatu olwo tulina obusimu buno obwabangako emitwe Airtel babwitanga kasootero naye nga airtime tumugula mpigi olinnya takisi wano n'ogenda empigi n'olita airtime nali wakusatu nga tukubisa unity 10 essimu nga gye bayita serutero oba omukutu twabuyitanga buserutero naye nga obusimu obwo buteeka wano mu kiwato ne muzimba ne tuzimba abadde bayimidde mu kkubo ne badduka naye nno netiwaaka ng'ekoma Nsangi okuva e Kampala aye ndowoozanga ne bweggwako omuliro osigala ng'ozimbye muli kubanga nga naye oluvannyuma MTN yajja ne tufuna netiwaaka wano ogwo omulembe nagwo ne gukola ki naye nga nze nali wakusatu kubasooka ogula essimu wano mobile money ogiyingira otya ate nga sinnayingira mobile money
nafuna okusomoozebwa waliwo mobile money yali ku secondary Gombe natwalayo sente ze zaali nnyingi nga mu Butambala weewali ku secondary nga bw'oba oweereza ssente olina kugenda ate Gombe weewali mobile money ng'ate eri ku secondary naye ng'eyamba baana bokka nga tawuni yonna terina nagendayo olumu ne bagaana okusindika ssente ne bagamba obudde butuyiseeko ate tusinga kwagala nnyo abaana bwe nakomawo ne ntula ne ŋŋamba kiki ekiŋŋaana okukola mobile money ssente zange nzirina ne ŋŋenda ne mbuuza okola mitendera ki nze nasooka okuyunga abantu ku mobile money mu ggombolola eno yonna naye nga tusomesa abantu tubagamba mweyunge ku mobile money kitegeeza ki okuteekako ssente zo n'ozitereka oba n'oziweereza e Kampala ne bakubuuza ebibuuzo bingi ne ŋŋenda nga nsomesa ku mikolo egy'enjawulo ne ŋŋenda nga nsomesa mu makanisa paka abantu bwe bayiga era ne ntandika ne okuregistaringa abantu ku mobile money wano era nze nakikola ne ndeta mobile money ne ngitandikawo gombolola yonna tewali mobile money abantu ate n'okubuukako eggombola Kanoni Gombe nabo bawazizenga kujja wano ne Busujja okuva ekitongo nga bajja wano ku lwa mobile money nagikola ne ntuuka ekiseera nze nagivaamu syagiddukanya naye nina branches na branches otuuka abantu ng'olaba nvunuma connectors awo wabeera wange kati essaawa eno oyimiridde oli ku mobile money kati wosibidde essaawa eno nina mobile money branches buli wootuuka awali ka branch akaliko nvuma connectors mobile money awo manyi oli watuufu weerabiddeyo amafuta n'amafuta wagale petrol station agaali awo wama wano walingawo amafuta ye petrol station yavaamu eyo ennene era gwe wagaleetamu nze nagaleeta nakwata oluvannyuma lwa taata wa Kantimba nze Isaalongo okola nti ekintu tekyatambula bulungi nekivaawo kati nze neŋŋamba nina okuyingirawo ng'omuntu ayiiya nenkwatagana ne mukwano gwange Mr. Carle Godfrey ne tuleeta amafuta awo mu lujjaawo kamera ezo wezisinzira okutukwata nendeeta amafuta ne tukolagana naye zeni oluvannyuma neyongera okukwatagana naye nalina poloti awo wemula petrol station eya Kobil Kalube nempaayo poloti eyo kwe kuzimbako petrol station eyo ennene yemulaba ekitegeeza era ogirinamu omukono ebyo byaffe naye nga yenkulaakulana eyo kale tuyanzege nga tumaliriza ekitundu kino okunoonyereza oba ebyogerwa biraga nti gwe taata wa DJ Elcom omu ku ba DJ abasinga okuba abakabi mu nsi yonna kituufu nnyo nze nzaala DJ Elcom amanya g'amatuufu ye Elia Mayanja era tutegeeze DJ Elcom erinnya Elcom lyava okuba Elcom ye Elia Elcom yalijja mu kigambo Elia DJ Elcom yalijja mu kigambo Elia naye nga ye Elia Mayanja naye kati yayongerako n'erya Mutebi yayongerako n'erya Mutebi naye nga nze nzaala DJ Elcom okusinga emiziki yagitabulira bweru wa Uganda mu Africa ne mu Asia n'awalala naye nga nze taata we azaala DJ Elcom Mayanja. DJ Elcom okuyitimuka bw'atyo kiyinza okuba kyava kuba ku budongodongo buli bwe watandikirako obwo oyajja interest bu cassette obwo bu tape simanya mwana oyo amagezi yagajjawa naye Elia Mayanja oyo DJ Elcom yantawaanya nnyo bwe yali asoma mu secondary e Masajja essomero eryo baliyitanga DK Education Center gye yasomera primary then bwe yava mu DK Education Center ne mutwale Rubiri SS Mr. Wamala nampa ekifo nangamba nvuma nno ku ekifo mwana ono bwabanga asomye bwati asome bulungi ne mutwaleyo ne bwe yali asoma DJ Elcom ng'akyali primary yantawanya nnyo ng'agenda nnyo mu internet cafe simanyi yalina amagezi ng'abeera nnyo ku internet era n'olumu yali agenda mu America kusomera ku basale y'abalokole ya searchinga n'afuna ne bamuwa okusomera mu America eyo naye passport neerwawo processingibwa visa neggwako
teyakomaawo n'agenda mu maaso n'afuna emikwano n'ayitimuka mu bintu ebyo naye yantawanyanga nnyo. Yakolako ne ku radio gye bayitanga Mityana radio Skynet yasomanga Namukozi Namukozi SS yasookera Central College Mityana n'aŋŋamba ataata kyenoonya kiri Namukozi n'agenda Namukozi SS n'asomera eyo bwe yava eyo naye ng'akola ne ku radio bwe yava eyo n'ayingira mu bidongo yasooka kutunda tapes naye CDs nga waliwo ne mobile money awo ku Nakivubo Muse awo yatandikira DJ Ericom neyegatta mu badongo n'afuuka ne promoter n'oluvannyuma n'ayitimuka bw'atyo n'afuuka kyali yafaayo kati. Tweyanza nnyo ssebo, tweyanze nga tumaliriza waliwo akatalekeka kubanga njagala osooka otumire ku bantu then otubuuyo oba waliyo akatalekeka koga nti ne kano tukogereko. Wayogedde ku Kiriri ng'ekibuga ekisinga obunene mu Kiriri tukinako pulaani nyingi. Ekisooka twafunye akatale ndowooza ku Sande eddako kajja kubeera wano ak'omubuulo empenja mwakajjeeyo ak'empenja kaaliyo kakyaliyo naye twafunye akaffe. Tawuni eno egenda kufuuka tawuni kanso gye bujja olw'ensonga nti abatuuze beeyongedde. Bwe nagendera ku bufuzi twali abantu nga 1,000 abatuuze n'obutawera naye kati tuli mu 3,000 sofa. Electoral Commission kati yatuwa polling station ez 2 A to N, N to Z n'olwekyo tulina abalonzi abasukka mu 1,000. Gye mutunudde mulaba tulaba tugenda kussa ebitaala. Ekigambo ekyo abavubuka ndowooza oba basiikuula emmeeme kubanga bwe balaba emyaka gyo ng'ate pulaani z'emyaka egijja maaso ng'era okyazirimu batandika okutya ne bagamba bano bo banaatuta ddi enkya yaffe nituuka ddi kubanga abavubuka mubagamba tebakulembeza ab'enkya naye mpulira ebyoyogera kitegeezwa mukyaliwo nnyo enkya yaabwe eneetuuka ddi. Namaze okulangirira ngenda kunyuka ebyobufuzi oba ebyobukulembeze ku kisanja ekiddako naye nina okulekawo ebisigala mu bitabo nga bitambula kuba n'ebimu byetukolerako oba bye twasangawo byaliwo nga biri mu bitabo bitambula. N'olwekyo oyinza okulaba gavumenti ng'ekoze oluguudo ng'olwo naye nga yakisanga kiri mu bitabo kitambula. N'olwekyo tugenda kuzzaako okufuna ebitaala ku luguudo kuno. Twagala okufuna Town Council tawuni ebeere ng'erabika bulungi nnyo. N'olwekyo ekizzaako pulogulaamu yaffe twagala okufuna ebitaala ku luguudo ekibuga kyakeyakane kimu ku pulogulaamu zituliko. Twagala okufuna akatale aka daily market kiri mu process twagala okukafuna daily market. Twetaaga okufuna taxi stage ya taxi kuba nayo twagisaba nga taxi zisinziira wano stage Kiriri at least Kiriri Ngoma Nnene Nsambwe Mpenja twagala okufuna taxi tukolagana abayitoda okulanga batuwa taxi n'emirimu emirala mingi. N'amazzi nalabye gatandise already tulina kati amazzi agagenda okugibwako engalo ate ne district naye inagereese era bali mu process ey'okupima. N'olwekyo enkulankulana y'amaanyi. Olinayo omuntu gwoga nti ono mwenyumirizaamu ne bwemba anzidde mu bigere asobola otambuza emirimu gino? Mu kiseera kino sijja kulimba oyinza okuba nga omuntu gwe weesiga ate etakwesiga naye ne Roger Ssenkubuge bw'ajja asobola okulaakulanya Kiriri ono mwenyumirizaamu nnyo olw'ebinkulaakulana gye mulabamu. Ekyokubiri abawagire Buganda ate ndi muwagizi nnyo wa Buganda mu Gomba nze omubaka w'Abenvuma omutaka yannonda okubeera omukulembeze w'Abenvuma mu Gomba muno. N'olwekyo obwakabaka mbwagala nnyo era nkubiza abavubuka benyigire emirimu egy'embuga. Naye maliza nga nebaza Agda TV olw'okujja okunkyalirako ate n'okunfuula okunteeka ku mutimbagano. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Abavubuka mwenyigire mu by'obukulembeze kati guno omulembe gwa bavubuka enkya yaffe yatuuse dda bagamba Kabaka yagamba guno omulembe omutebi mwenyigire mu bavubuka ffe tuwummule ate ebitundu Uganda egende mu maaso.
tweyanza nnyo sebo tweyanza abatulaba abatugoberedde okuva gyetwatandikidde okutuusa kati twagala kubeebaza abatambudde naffe. Programu eno ebeerawo ku Agda Live TV eddoboozi lya Gomba. Kyolina okukola ffe twasalawo ne tusembeza TV eri ku ssimu yawo wennyini w'oli. Genda ku ssimu yo ogende ku application ya YouTube otekemu ekigambo Agda Live. Ojja kuba olaba akapeesa akamyufu kalimu ekigambo subscribe. Kakwatemu. Ojja kulaba ekide okikwatemu. Buli kimwe kigenda maaso ku Agda Live ojja kubanga okiraba. Kitegeeza ensi yonna twagisembeza kati ekuli mu ngalo awo. Eno Agda Live eddoboozi lya Gomba programu ebuzibide extra. Tujja kuddamu omulundi omulala. Nze Ssenkubuge Rogers Tebitendwa omuzadde tazaawa. Ayi Katonda wangaaza Ssebugulu bwa nnyomo. Bye bye. Agda Live eddoboozi lya Gomba.